Kati nkomyewo mu last episode banange Traore mu mukwasaganyiza bulungi nnyo awe tulina okubeera. Kati nkomyewo ku last episode ya Traore then tuyingire mu domestic police nabagambye ono making ya mu Russia. Target y'abano ekyakozesa Ibrahim Traore kulwanyisa Kyagulanyi influence kubanga nabagamba nti dictator bano bagala kweta new breed of dictators whereas ne ba democrats bagala creating a new breed of democrats. N'ekintu kye njagala okubalaga njagala mbalage abantu bano kike bali mu kubala nabagamba target y'abana abantu si zino nsi target y'abana abantu ensi zibaddezi biri ensi esooka bagiyita Congo America yagitutte kati chance gye basigaza emu wait ensi gye basigaza bagiyita Uganda kati njagala nkulage nga bakulaga nti waliwo abattiddwa mu ggwanga lya Niger babase oshegera abantu anamu bana ba civilian abattiddwa era nga bakugamba nti kati Russia bavuddemu olwokubanga ki bano nga bamaze okugoba France okitegera ekintu ekyo njagala nkulagedde lyo Ibrahim Traore nga tebannakusirwaza mu Uganda nakugambye Ibrahim Traore is a Russian and Chinese in the making. Their main target kwali kulwanyisa His Excellency Kyagulanyi the new democrat in the hood. Feba na Uganda ekintu kye twetaaga bakiyita democracy and human rights not Russian rule etakyusa ba president tetwagala gani rule okitegere yote tujagala ffe twagala civilian rule ati bano bakugamba batya bano be battiddwa okitegera nijo gira crisis jerimu ojja crisis jerimu lwaki Russia teyamba ku Niger kubina ebizibu byefunye bwe buno obuzibu abana abantu lwaki bayamba ku Niger bakugamba Niger Ibrahim Traore amalo convincing abantu bano bakola ekintu kibaita Sahel region wamalo okugikola Sahel region Ibrahim Traore abantu bano amala bakola common passport abakula mu ECOWAS abakulayo ECOWAS kano bali na common market naye nga baservinga interest zani za America nga ba democrats before nga abantu bana overthrowing a constitution wamala overthrowing a constitution nga bayambibwako Russia ne babuuza okulonda kwaddi mwala abantu nga bagoba embassy za France ezenjawulo kati ona ali mu bizibu omulaba ono omwe ali mu bizibu Niger ali mu bizibu lwaki Traore tamuyamba ndozamula ebizibu yabana abantu lwaki balaba interest zaabwe zifa kubanga ekyabatandisa Traore kulaba nti bafunako party at least ku Congo ne Uganda bafunekemu yeso nga kati balwana nnyo ebizibu byabana abantu bamala okutula mu ECOWAS oba francophone ze zinense zogera olu French oshegera bazita organization international di la francophone we bazita okitegere ensi zino kati bano bamaze bakuulayo batandise ebizibu era bakugamba Niger ezeyowa Niger eyagala genda mu Nigeria kujiyamba ku mafuta tekyayina mafuta naye ate Ibrahim Traore leero akulaga nti yo Burkina Faso ekola bulungi nnyo era bavubuka example tayagala bannakyemaliro ono sibanyaako ya abazungu batusiya bwongo bagala kulwanyisa democrat lwaki byonna abirese ajja mu Uganda ate mu Uganda wajja ajja kusinkana Muhoozi ng'olunaku olwaleero Muhoozi Kayine Lugaba asinkana ba militants ba Russia tubeeremu abagezi ate mweno video mulimu good news jengendo okuwa kubanga we are the solution first solution mweno video ono Muhoozi ne wanaakola atya ne banakwata nuclear ne bajiwa Museveni ne bagiteekaawo tasobola gitukuba tasobola gikuba Uganda kubanga nabagambye mu luno olutalo ffe tusalawo njagala kulaga Traore nti ekyamu creatingisa kulwanyisa Kyagulanyi era kati abadde amanyi nti kati afunye amasanyalaze mangi nnyo ajasirwaze banna Uganda simanyi fena tubeere diverted tugende ne Muhoozi tugambe okay n'omusirikale abisobola please tetuli basiru twagala civilian rule tetdimu namaje kutufuga wano tetubikkiriza nakugambye kamera z'ensi zonna ziri mu Uganda awo kiki olina okukola onaye mumukwasaganyizza bulungi nnyo omanyi bano bati okubalabisa kati ezo twiti ze mukola ensi zaabwe zikola ki zibiraba nabo babisoma ne babitegera ne bagamba ono ali mu Russian rule omuntu atalina constitution kati nabo batandise okubuuka kati buno bwongo babadde alina mbuye mugezi nnyo simanyi agala nnyo gundi kati naye bitandise okukola ki okufa kati kiki alina okukola kati kino kyemanyi agenda ku standing down if not standing down njagala gye mu Uganda ngekubo zonna street nkalu okitegera ekintu kino mission zaabwe zife okitegera ekintu ekyo so we are democrats nabagamba olutalo luno lwansezi I mean lwa system ezi bili tulina communist system ne democratic system okitegera democratic system erimu mu America na mu Ngereza whereas for the dictatorship erimu mu Russia no mu China bino nabagamba amaaso g'ensi gonna gali mu Uganda kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nsi bbiri Congo ne Uganda manyi muli bakujjukiza kati njagala mbalage video eno deni tweyongereyo
kati gwe munnayuganda oba olowooza ndowooza kyayi kyenkugamba gwe oba olowooza nti olutalo luno lulimu wekka ensi yonna yonna etunuulidde uganda awo kubanga amaaso g'ensi gabadde ku nseezi Congo ne Uganda kati wasigaddewo Uganda yokka Uganda edda mu mikono gyani awo wewali olutalo ekyo nakibagamba nti bano abalasha kyebaliko beerimba kubanga ebyobugagga byonna byonna bibadde bikola ensi zaabwe zino ebizigaggawaza bibadde bivaawo mu Uganda ne Congo kati Russia netandise okuluzinga interest mu zino Sahel countries kubanga eraba missioni yaabwe efa okitegeera ekintu kino buno nabagamba omuntu yeetaaga okufuna zino ensi then buli obusigadde agenda kukola ki agenda kukola buyongereza kyovola abapakuka ensi zino ne bazikwata ne bagiteeka mu ki Uganda ne bagiteeka mu BRICS nga tebannateekamu ziri ensi endala okategeera akantu ako so ono Ibrahim Traore mission gyaliko yeerimba okitegeera ekintu ekyo kati ffe tulina okwebeerera mu kiraasi then tukole ki naye nga tuzzaako kyetubaako kyetulina okukola kyetukola naye nga nakugambye ekintu kye tuliko kati ekigenda okututasa bakita protest vote kubanga mwene gundi gye tulimu first solution tutya ffe tusalawo ani gwe tugenda naye oba tugenda na Russia oba na muki oba na Mungereza oba na America so si mu 7 mbu yagenda tusalyawo then mwina ne fiye ndala gye mulina mbu simanyi Muhoozi Kainerugaba agenda kukola ki agenda kuwamba simanyi amaje batufugire maje tasobola kuwamba n'atufuga kino kyo nkibabulya wabanga kisobola yeewambe kale Muhoozi tasobola kuwamba najja n'atufuga lwaki mu democracy mulimu ekintu kye bayita civilian rule Muhoozi oyo bamuterawo ultimatum senga wamba kitaawe bamuterawo ultimatum ne bamugamba ino teeka wakaki akaluluka abantu senge ebbanga eryo lisukka ko fete tutagana genda ku street democratic rights balina okumuggyako okitegeera ekintu ekyo so ebyo temutya Muhoozi agenda kujja wambe esimanyi biki kyetulibeera obweraliikirivu bwange bulijjo we buli munnayuganda buli activating nga kintu kye bayita human rights naye ate kati ku kyenda bandabirira ddala bannayuganda kyekyawe tuli weewo human rights musobola activating once you activate human rights oyo Muhoozi talina kyatugamba tewali naye temutya ekyombo agenda kujja simanya wambisa amaje atufugire mu maje teri kutufugira mu maje wano teri lwaki tawamba kati alinda ki awambe kitaawe lwaki kati alinda ki bali kyankwanzi batula obufofofo batula awambe kitaawe talina mundu si CDF kati awambe kitaawe ebyo temubitya Muhoozi agenda kuwamba ebaba byogera kubatiisa Uganda essaawa eno ekyali mu democracy tunagenda mu Russian rule wabula after 2026 mu 7 awo tugenda ogendera mu Russian rule eya BRICS oba tugenda kusigala mu democracy okategedde so Munnayuganda totiyitira mukole eggaali eno tujja jjogerako mu gundi mu domestic policy nga tuzze mbadde nkyagala okumalirizaani mu 7 so tebabatiisa nabagambe mundu za mu 7 ezo zigenda tuuka ekiseera nga tezikyasobola kufulumya masasi so kati mweraliikirira bwereere eze mundu tezisobola kufulumya masasi kujja kubakuba kubanga akimanya ekiddako okitegera emisango twagiteekayo dda gyegiri so oyo Ibrahim Traore wammwe breaking news nabagamba nze Minister wa Foreign Affairs atagenda kubatomeza agenda kuleadinga paka olunaku nga tujjeeko mu 7 nabagamba obanga ozanyisa Kyagulanyi then you are messing with the wrong person nembagamba olutalo lwa de-dollarization nembagamba nti olutalo baluyita ba Democrats versus Communist olutalo Kagame ne Museveni va ku kifi we lutalo we baluyita okitegeera kiki ekituuseewo kati mwena muli excited mugamba lero minister alese biki breaking news Belgium gana amajega Belgium gemulaba tegali mu gwanga lya Belgium sije gali tegali mu South Africa sije gali mu gwanga lya Congo bayingiddewo mu gwanga lya Congo okitegeera nabagambye ebizibu bino babimanyi naye abantu bana ababiri bano bonze nabagamba the good news is we are dealing with a stupid generation oba tudiringa n'abantu abasiru wabaddewo olutale mabega we nabajja nembakolera video nembagamba nti Kagame agobye Belgium muki agobye Belgium awadde 48 hours Belgium nabo kibakola ne bagoba diplomat wani ne bagoba diplomat wa Rwanda ne bagamba afulume kyekizeeko zino naku z'omwezi mmeka zikebere Belgium erese amaje erese tanka erese buli kyakulwanyisa n'ekiteeka mu gwanga lya Congo kakati emugambe kati twagala tulabe gwani gwe ani era bakugamba nti Belgium kino ekintu kyegize eze ku traininga ejje lya Congo wazalendo n'ekyo si kyekikulu FDLR ani amanyi FDLR mu videos enzize nkola FDLR
kino ekibinja ky'abahutu nabatwa abawangangusibwa ne bagenda ne babasindikiza ne bagenda mu ggwanga lyaki erya Congo. Media house ze Uganda lwaki tetuli ku peesi yemu? We bawamba Goma mubadenga mukuba amawulire ne mbagamba temulekera usenga Kagame ebintu binaamu efuukira. Ne temukyaba na Uganda updates ze Congo nze gwe mugulekedde omulimu guno. Lwaki tugukozese lwaki tugukwasaganyiza ffenna wamu ne tuwa ku bantu updates ne tubagamba ti embeera ya Kagame mbi. Then namba 2 ki ekigendako bakugamba Kagame agenda mu financial crisis. Kino kyavudde kuki sanctions ze bakubye Kagame bamugamba ajja amaje mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo gajjeeyo bamukubye sanction ntiro bakugamba economy ya Rwanda etandise okugwa tayina sente bana abasajja nabagamba banaku bazibu babaddenga bayimirira ku bya bugagga bya Uganda na bubbi babaddenga bakole Congo ne foreign aid teri kirala Kyagulanyi we yajja his excellency the next president is the government jengendo okubeerera mu minister we yajja nakola ki aid nagisala ne babatema ebyobugagga bya Uganda nabagamba biriko embago tuina trade embago ku byobugagga bya Uganda kati uli Museveni abadde akozesa trade route ye Rwanda okitegera nayo ne basibayo era Kagame yagamba nti Belgium ye mutinkuli embere muletedde zi sanctions ezo zonna nagamba Belgium efulume Belgium nechi yakola ti yakola bubi nefuluma nabagamba kamunyera kamanyidde ente okitegera ekintu ekyo Belgium nefuluma Belgium wefuluma negenda kibakoze ki bakomyewo kati mu full swing babitadde ggwanga lya Congo eggwanga lya Congo Belgium wekoze ki wekomezaawo ne full swing nabagambi bana Uganda ekintu kiri ekintu kimu mwe mutegeke gaali nabagamba tetulina mundu naye tuyine mundu ate Museveni akimanyi mutegeke gaali tugenda kununula Uganda by all means nenze ndaba batandise ogonda awo mu Uganda onze nina signs zentandise okulaba nga batandise ogonda tugenda kujjako Museveni kuluno wekagwamu kubanga ki nabagamba omusajja azinyiga yazikwatako foreign policies teri n'omu yali azikutteko zino ze zibaletedde ebizibu kati essaawa ya leero Belgium mwe muletedde full swing ate mulaze nti bantu begenda okutraininga mulimu FDL alakana akabinja kabayeekera Kagame kakyasinza okutya eno Kagame's last night mayor eno gyatya okitegera Kagame atya FDLR akimanyi nti FDLR muina nina ne video je nabatera kwa lino Kisekedi yagamba Kagame agenda kozinga regime change mu Rwanda okitegera kakati Belgium mwe mugambye sagala kummanyira njagala nkulage nti training FDLR ngenda kuba watanka ngenda kuba buli kyakulwanyisa bajje bakube bino byenjagala nabagamba nze minister mu foreign affairs back all the way myaka nge 3 nga bino tebinatuukawo kati nga batamu abazanyira mu foreign policies bino besagala balinyeyo nabagamba eno foreign policy egenda kubeera one man army okujjako omuntu gwe nabampadde certificate negamba kati naye tandika okusomesa foreign policies oshe kwa sagala muntu abuzabuza munna Uganda nakugamba sagala kikompola kukukuba nga gwe tomanyi waje kyavudde ebikompole sawa yona bigenda tandika okuvuga mu ggwanga lya Kagame mu Congo mwabini mu Rwanda nga bisibuka wa Congo FDLR Belgium amugambye ngenda kugitraininga ngenda kuwa training yona ngenda kuwa wazalendo training kyekidiridde abaami bano webatandise okunafu nga kitegedde ntino Belgium ezze bakutte ebyokulwanyisa ne babisuulawo waliwo ekitundu kye nabagamba kye bayita walikale M23 ya Kagame yagiwamba olunaku Kisekedi ne Kagame basinkana wa mu Qatar kati Kagame onabadde akolanga advancement nga Kisekedi amusiriikiridde kati olunaku olwo basuddewo ebyokulwanyisa ne bagamba ntino walikale bagikoze ki bagivuddemu naye nga balimba UPDF amaje ga UPDF n'amaje ga Congo battiddwa mu walikale tebagala bibagamba nkiddemu amaje ga UPDF battiddwa mu walikale kino kiki bano banna Uganda babadde bakwese mu hotelo nkiddamu bano banna Uganda babadde bakwese mu hotelo mbunga balinda byakulwanyisa kuva mu Rwanda nga balinda uniform na byakulwanyisa amaje ga Congo je gabasanze ne babawamba kubira ku muganda wesimu yagenze mu ggwanga lya Congo muno mulimu banna Uganda n'abanyarwanda okitegera abakwatiddwa mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo babadde mu hotelo nga balinda byakulwanyisa kugenda kuwamba government ya Congo yabakutte so tebakusiriwaza waliwo kakati amawulire ge batandise okuba simanyi UPDF yasama je bibiri simanyi abayekera 2 plus batwage ebifaananyi batuwe ebifaananyi nganze wembirese wano babirete bano be bakutte bano banna Uganda okitegera kati kyenjagala Kagame njagala muhozi kayinuga basaba yekera siwe kiri batuwe ku bifaananyi batuwe footage gwe basse nze footage gwe mbaletedde wuno wano okitegera bano babadde mu hotel nga balinda byakulwanyisa kugambye Belgium eyingiddewo
egenda kulwanagana na Kagame kuwange Mugambe tugenda kutraininga FDLR akabinja kagala kweddiza Rwanda kagamba Kagame yesawo osule wensi yaffe ogende wabula amawulire ge Uganda gali mu basi lwaza nti basaba yekera tebannatta bayekera bakutte banna Uganda mu hotel ababadde balinda ebyokulwanyisa ogenda okulumba Kishikedi babakutte okitegera ekintu ekyo so anayenze bino binyumira bino bye binyumira kwegamba ogenda n'okola foreign policies ngolabe ebintu bitambula nga we wabibala ne muna Uganda naye nagaba mu butuufu protest vote tujja gisobola ono Museveni tumusobola nabagambye Museveni oyo bulijja abazanyirako olwokubanga foreign policies zino zibadde zikyali mu favor ye naye ndabagamba olunaku foreign policy oyo Farawo zimulivaako mugenda kakasa byonna bigenda kwekola nga we tubibala agenda kwavuwala ekyo nakibagamba naye mbagamba Congo ne Uganda we kigweramu BRICS kye yeetaaga European Union zensi ze yeetaaga bonna bano ba Europeans ba Democrats ensi ze beetaaga ziliezi kuliko Congo kuliko Uganda Congo ndabanga abajeddisa kwa kati Belgium already jali bali mu ndagano ne America European Union yagobye Kagame bwe bwavu bwatandise kakati bamutinkulida bayike Rwanda nabagambye tujja we are going to liberate you Rwandese we are going to liberate you okigere ekintu ekyo abana be Rwanda mwetegeke namwe mutabukire Kagame Uganda we yachuka ne Rwanda nechuka Museveni we yawambe Uganda Kagame yasinzira mu Uganda nagenda nafuga Rwanda kakati twagala His Excellency Kyagulanyi agituleko namwe abanyarwanda mugobe Kagame mumugobe okitegere ekintu ekyo mumugobe kubanga ebintu bibi your economy is not going to change FDLR right now they are getting training from the Belgian army the Belgian brigade they are coming for Kagame FDLR eno na Kagame okitegera bakugamba buli kyakulwanyisa bakirese simanyi gye kireka Museveni simanyi gye kimuleka kyemuva mulaba abayaye bano okumanya nga abantu bano bayaye tebakyalina na sente umeme yo yali yabwe bebajeretera okitegere ekintu ekyo kati babamye sente buli wamu kibakoze bagenze mu Stanbic Bank bone beewala loan naye nga loan bebajeewadde ne batuteekako ebbanja eryo ne beewola $1 million nkaaga mubasasule umeme kubanga tebalina loan wa kujijja okitegera twabasiba sente twabasiba obusuwa then ne banna Uganda kyembasabe ekintu kimunga singa maliriza kano just kabadde ka breaking news tuongezeemu Ibrahim Traore we tumutuusiza weewo tumwongere omulabise nkyagenda kweta updates za Ibrahim Traore then tukoleyo then tuyingire domestic policy naye banyingira domestic policy nga bu breaking news bujja ate muna Uganda teri agenda bimuwabini nze wesibimuwe nze Minister of Foreign Affairs wesibirete teri agenda kubimuwa okitegere ekintu ekyo so Museveni respect twakugamba ojja kugonda agamba mpati gokola ku banna Uganda nabagamba Museveni is just a cockroach oyo kiyenje buyenje talina kyali bulijja ekimuwaga Museveni oyo ze foreign policies zino zibadde zikyali mu favor olw'ensonga terawo fake opposition nze mu fight eno ndi kusaidia General Bigodo nkiddamu mpagira General Bigodo omusajja ono twagadde nnyo bwa president ng'abitulemesa okitegeera ekintu kino kakati tufunye opportunity okufuuka ba president tutya omwami ono atugambye nti mu fight w'omukuba agenda kuva mu politics kitegeeza tufunye chance nga tugenze na mukalulu ka 2026 kagenda okuwangula kati tufunye chance gwe kyoba okola genda omukuba tateredde ne option yamanyi tagenda kwambula mayinja akugambye ova ku walaji ate nze walaji nkimanyi wamuvaako dda CDF omulamba asobola okunywa walaji soka bamasoko oyingirewo General Bigodo okuba omuntu nze mpagira General Bigodo naye wowangula nze mbeera Minister of Foreign Affairs wekiri kyekifo kyokka kyenneegwanyiza okitegera naye era newootya mu government engenda kubeerera still minister kati General Bigodo kyenkusaba sooka omulumbe then number 2 munna Uganda olunaku lwaleero mbadde nina kukola foreign policy naye nabagamba olaba statement zeno omusajja tezeetaaga kupakukira especially ng'ekintu kyayogera tolina point of reference nakugamba mweno revolution yonna statement za His Excellency zayogera n'ebikolwa byakola always your point of reference has to be democracy and human rights ekintu kyonna kyayogera ekintu gwe tokipakukira ddayo buzi mu principle ya democracy and human rights ogambe ekintu kino okiririddawa then okole according kwekyo okiteekese mu nkola gw'omanyi engeri gy'ogenda okiteekesa mu nkola naye kasita obeera ng'otegedde nti kiri mu mateeka revolution eno tetumenyangako tteeka n'erimu tutambulira mu mateeka aga democracy na human rights ate nabagamba zino international charters tubijjemu science mujjemu okulowooza nti ono ategeera nnyo revolution ffenna tuyiye engeri order gy'akoze tugi-implementinga tutya naye nga these are democratic avenues okitegera yayogedde ku gaali
yeyogedde ku gaali naye gaali buli omu agiyinterpretinga luwe buli omu ayogera kino onayogera kiri nakugamba simanyi gaali teziri mu mateeka tetukolangako kintu kiri bweru w'amateeka y'ensonga lwaki Museveni takwatako his excellence Kyagulanyi n'amuteekako musango n'abaana baffe bakwata omulaba abatwala mu makomera abateekako ayiyayo ebisango n'akolaki n'abibateekako ekintu kyeyayogedde nti egaali it is an extension of kunga wekikyusa mu luzungu kimbadde nga bakitegeeza mobilize siwe kiri why are we mobilizing? We are mobilizing for a democratic right. We are mobilizing for a protesting vote. Protesting vote kimenya mateeka. Okitegere kino. Revolution eno nabaga tujijjemu obwongo obungi. Revolution eno eri straight. Na ife tujiteeka mu science kwe muna interpreting aluwe. Revolution eno already atulaga the avenues kwe tulina okutambulira. Gwe kakasa ati ekintu ky'osomesa kyonna nga tonnakuba munno otambulira ku principle mukubire ku principle ya human right ne democracy. Kwa stazivaako naye wabanga kwali siwe kiri muleke gwe yiyange njogera kuteeka kintu kino mu nkola okitegera ekintu ky'eggaali kye stage gye bayita popular mobilization mwabaludde nga munfollowinga nabagambe eyo maaso tulinayo stage gye bayita popular mobilization yeno stage this is the second to the last stage temugenda kuddamu kumulya nga yogedde stage endala temugenda kuddamu giwulira kyekiddako protesting yeddako byonna bye tugendamu akalulu campaigninga okulonda byonna bigwa mu kimwe no stage wabula senga omulaba nti blocking democratic avenues then to activating human rights kino ekintu kyetukola kino mobilizing oba popular mobilization ye last stage under democratic avenues wabula senga omulaba kubanga enebe kulidinga kalulu senga kalulu kano omulaba nga akalinyirira olina ku activating ekintu kyebayita human rights oba protest gye twogerako protest vote protest njagala ogikwata ogisplitting tulinamu ebintu bibiri tulinamu protesting ne voting naye nga tusooka mu voting then after voting tugenda ku kintu kyebayita protesting okitegera voting yegenda okubeera last stage of democracy oba democratic right voting naye kasitolaba nti voting is rigid kikyokola you activate human rights how do you do that nga oprotestinga okitegera tujjamu science mweno revolution kakati voting gye tulina nga last democratic avenue mweno revolution tugikozesa tutya we mobilize how do we mobilize let one teach one buli omu asomesa omulala okitegera ekintu ekyo kyemugamba tugenda kwekweka mu bitanda wansi tutandike ku mobilizingireeyo tugenda kwekweka mu bisiko tutandike okumobilizinga tuli mu democratic avenue okumobilizinga for our candidate it is not a crime si musango kati mwe mutandise obyeteekako omusango wekweke WhatsApp group gyokola simanyi mujja kujja mbambega bajje tubaagala kasitolwa ekintu kyokola nti group gyokoze si yakutema abantu bijambia group gyokoze si yakuba abantu mayinja then agenda kusibira ki ngokoze group ng'abantu tugenda kutimba bipande okitegera tugenda kutimba bipande bannanga ayagala neegattaako nina group ziri bbiri emu ya ku media yeyo sponsor group then tulina neyo ku ground active group sponsor group eno njagala munya aba diaspora nefaanagana ne media warrior brigade eno sponsor group nga tu sponsoringa activities ezigenda ku ground under protest vote. These are democratic avenues fe banansi fe tulina okukola kino okitegera ekintu kino gwenze tolina kunkwestioninga ngeri ki gye nkozeemu group yange oba principles zentadde okukola group yange tombuuza gwe kole iyo lwaki in a revolution we don't mark others kike tukola gwe weemakinga we kachootakoze n'omulala tajja kukikola okitegera example kanjogere ku Kawutu group Kawutu akugambye okumwegattako mutwalo gwe oyagala mwegatte kuba tuyagala kireke ye amanyi lwaki agukusabye oba gamba nti agenda teekamu aba NRM kabajje bamuwa omutwalo then bamubege oba natuuka muli ng'ayagala sente za posters bamuwadde omutwalo ogwa posters ogenda okutuyambako okutambuza enkyukakyuka olaba nti sente zino tuzijje mu gavumenti ya Museveni ate okumusuula okitegeera bagenda muwa omutwalo yagugulemu posters azitwala azitimbe okitegeera then batuuke muli abagambi twagalayo sente endala tugenda kukola ki tugenda kugula posters genda mu kitundu bwe kiti oba twagala za amafuta kwongerayo njiri ya nkyukakyuka kyemugamba abanywa amazzi okitegeera bannange ayagala okuneegattako group eyange bagita revolution freedom brigade RFD revolution freedom brigade WhatsApp group okitegeera yes njirina
era omulimu gwaffe nja gukubuulira ng'ozzeeyo. Senga otuukayo ng'asigwe mulimu gwe tugenda okukola, then gwe manya nti nze nkutomeza, hold me accountable. Nze nganze komanda w'eyo group, nze komanda wa RFB, sorry, bagiyita RFB, Revolution of Freedom Brigade. Yes. Then number 2, neetaaga abantu 20 ku ground. 20 ku ground. Egenda kubeera mba members 2 ku ground, but it is open mu diaspora. Oba oli wa NRM, oba oli wa Kijangu, atyefi ng'otwegattako. Okitegera? Owa NRM jangu, owa FDC jangu, owa DP jangu. Naye ky'oba omanya eno gy'ojjamu tugenda kukola emirimu gya NUP oba gya People Power, the Revolutionary Brigade. We are going to mobilize our people. Kye tugenda okukola, twagala tugende tusomesa omuntu asembayo eri wansi protest vote. Tombuuza tactics ze ngenda kukozesa, ne twagala tusomesa omuntu asembayo eri wansi protest vote. So owa NRM nkwaniriza, owa FDC nkwaniriza, owa DP nkwaniriza on my principles. Nga principles zange tojje kumpa amateeka kuba nze komanda w'egaali. Okitegera ekintu ekyo atyefi okugyegattako. Nkiddemu atyefi okugyegattako. Nze komanda waayo on my principles. Obanga tozigondere tojja. Okitegera? Obanga olowooza nti ogenda kumpa mirimu ntegeerayo, ojja ontegerere, the answer is no. Kola naawe eyiyo, sijja kukwegattako. Okitegedde? Simple. Eno mobilization erimu ebintu bingi ebyokukola. Tugenda kusomesa abantu protest vote, waliwo okuyigiriza abantu okulonda bingi nnyo. These are democratic avenues. Kasitegali gy'obeera okoze nti eri ku gundi eri mateeka ga democracy ne human rights. Mutugyeko olugezigezi, okwetema amaganzi, empayipayi, enge n'okukola ki n'ekirala kyegattirewo. So bannange ekintu kye tukola ffe twayita mu mateeka. President tasobola kuvaayo mu public n'ayogera kintu kimenya mateeka. So tetugenda kukola kintu kyonna kyonna nga twekwese. Mbebe muwoza musimanyi Museveni atusindikira bambega, atubega naffe tumubega. Kyemugamba tugenda kukola nga twekwese. Tugenda mujjako tutya nga twekwese. Ate tukozese bwongo. Revolution eno nabagamba just bwongo. Before you use your ego, supremacy, biki ezo zi hatred ze mwina ku bantu, kozesa obwongo. Okitegera? So we are mobilizing. Tuli mu kintu kye bayita popular mobilization, one teach one. Paka eri enjiri gye tugyetaaga ekome. Yes. Paka eri enjiri gye tukola ki? Gye tugyetaaga. So neetaaga y'abantu 2 ku ground ng'ogenda kumpa bye ngenda okusaba, details ze ngenda okusaba ogenda kuzimpa. Then ne ku diaspora ene ku media oba support group yenayina ajagala jangu wegatte mune wa NRM nkwaniriza jangu. Okitegeera? So respect my people them tusisinkane jamu foreign police kana just mbadde nkayisawo buyisa tukoyo olugezigezi n'okulowooza nti ono yasinga okutegeera. Teri ategeera, but just understand the principle gye bayita human rights ne democracy. Oba togitegeera biveeko. Respect.